Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako nako olwaleero njagadde mbalage ensujju eyo nnungi nnyo naddala mu abakyala okubeera ng'onyweza okwagaana kwammwe. Ensujju eyo ebeera esoose ku kikulu nnyo obeere ng'ogyetegereza, beera ng'ogiramba. Bw'ebeera ekuze beera ng'oginogayo gifumbe gw'omukyala mubeere nga mugiryako ggwe n'omwami wo. Nnungi nnyo ensujju eyo ebeera esoose ku kikolo, n'ekikulu kya byonna gw'omukyala gw'obeera olina ogifumba oba gw'alina oggiwa omuntu oyo gw'oyagala mubeere nga mukwatagana. Ensujju eyo eba nkazi. Ensujju gye tulina okukozesa ku nsonga eno oba gy'olina okubeera ng'okozesa erina okubeera ekisooka nga gwagisimbye gwe kennyini gwagenda ogikozesa. Ekirala, ensujju zino w'ozisimba kibeera kizibu nnyo okubeera nga kissaako ensujju emu bw'eti ku kikolo kyonna. Kibeera kizibu. Ebiseera ebisinga osobola ozisangamu nga zirimu nga 5, 6 nga zenkana zonna nga ziteereddeko kumu. Guba mukisa okusanga ensujju ng'etaddeko ensujju emu bw'eti nga mu lumulisa olwo yamulisa ng'ensujju emu bw'eti ye yakulamu. Ebiseera ebisinga kirwawo okusangika. Mukama wakuyamba n'ogisanga kati ng'eno yonna ngyetoolodde yonna erinako ensujju emu bw'eti gyemulisizza yeesoose. Kati ensujju eyo eba esoose eba nnungi nnyo gy'oba olina okukozesa. Nga bwe nkunnyonnyodde mubeere nga mugirya, mulina giryako ggwe n'omwami wo. Just ne mufumbako butundu bubiri n'ekikulu kya byonna mulina osooka ogiryako gw'omwami n'omukyala. Era gw'omukyala gw'olina oginogayo, gw'olina ogitereeza, gw'olina ogifumba, gw'olina ogigabula omwami oyo. Ebiseera ebisinga ebijja kukuyambako nnungi nnyo ku nsonga eyo okunyweza omukwano gwammwe. Bwe kityo bwe kiri. Ekirala, abantu abasinga kale muba mutya ebyokulaamiriza, gwe kikole n'oba tolaamiriza kijja kukuyambakokko. Kansuubire mukitegedde bulungi nnyo. Gwe n'aba tokitegedde osobola okujja ku WhatsApp namba yange, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777847 0 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.